Mukama tuhuri Ai Mukama Nassali Velonica Nakayima Leticia bawechu mule chitagwawo tulizukira mukitima kya Yesu olwalukanyuma emiranga kisaanikidde essomero lya Salama School for the Blind erisangibwa ku kyalo Luga Salama mu Ntenjeru Kisoga Town Council mu district y'e Mukono. Poliisi ebadde etuuse emirambo gy'abaana 11 bamuzibe abafiira mu muliro ogugambibwa okubanga gwakumbibwa omuntu atannategeerekeka ku kisulo ky'abayizi abawala abato ne bafiiramu ate abalala ne bagendera ku bisago. Enjega eno yagwawo mu kiro ekyakeesa ku Lwokubiri nga 25 Oktoba essaawa nga mukaaga ogw'ekiro. Kuba omwana we yasiridde! Omwana we yasiridde! Omwana we yasiridde! Abagenzi ye Josephine Namuwonge owa P1, Peace Nalumansi owa P3, Patricia Mudondo owa P3, Gladys Namugga owa P5, Prity Pirwoth owa P4, Agnes Nantume owa P1, Rebecca Namulondo owa P1, Velonica Nassali owa P1, Leticia Nakayima owa P1, Shamira Kalamu ne Cate Nandudu owa P1. Oluvannyuma lw'okubanga abaana bano omuliro gwabokya ne basirika, poliisi yatwala ebisigalira byabwe mu ddwaliro e Mulago, olwo n'abazadde ne bayitibwa ne bagibwako endagabutonde okusobola okukebera okuzuula ebisigalira ebirina okuweebwa buli famire. Kitegeezeddwa nga abaana 6 abaasimatuka enjega eno n'ebisago eby'amaanyi, wabula ng'ate bo banaku bano be bakyali mu ddwaliro ekiruddu gye bajjanjabibwa. Katirekerawo kaabo Four others who are critically burnt were rushed to Kiruddu Hospital, where they are still lying in the intensive care unit. Emikolo kitandise na kitambiro kya mmisa ekikulembeddwa bwanamukulu wa St. Paul Catholic Parish e Mukono, Reverend Father Paul Sebitogo. Father Sebitogo abadde ayambibwa kuba father okuva mu parish y'Ekisoga okuli Father Javas Kunihira ne Father Javira Ndensibe. Kitalo nnyo twegatta wamu n'ensi yonna okungubagira abaana bano. Tetuli ffekka ne Uganda yonna kubanga amawulire gawaawadde nnyo olw'okufa kw'abaana bano. Tusaasira abantu ab'ekitundu mwenna ate naddala ab'essomero wano babadde babeera n'abaana awamu ne baana bannaabwe. Tubasaasidde nnyo. Abazadde b'abaana tubasaasidde. Kizibu okugamba nti tumanyi kye muyitamu, si kyangu. Ebigambo byaffe tebirina kyeyinza kubakolako nnyo, naye tugenda bakwasa Katonda yekka. Mmisa eno yeetabiddwamu abantu ab'enjawulo okubadde Minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza ebisookerwako Joyce Moriku Kaduchu, ono yakiikiridde Minisita ow'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni, akiikiridde omuwandiisi w'enkalakkaliro wa Minisita y'ebyenjigiriza nga ye Kamisona atwala ensonga z'abaliko obulemu Saala Bugosi Kiboli, omubaka wa Pulezidenti ow'e Mukono Hajjat Fatuma Ndisa Bannabitaka, Central District y'e Mukono Reverend Dr. Peter Bakaluba Mukasa, akulira abakozi ba gavumenti mu district y'e Mukono James Nkata, abazadde ababaana abaasimatuka n'abo abaafa, abayizi abaasomerako mu ssomero lino n'abantu abalala bangi. RDC Ndisaba n'akulira abakozi ba gavumenti mu district y'e Mukono basabye gavumenti okutwala omukisa guno etereeze ebyo ebibadde bitatambula bulungi mu ssomero lino okusobola
okulaba nga litutumuka liyambe abaana abangi bamuzibe n'abalala abaliko obulemu obw'enjawulo okusobola okusoma nga tebazeemu kufuna bizibu nga kino. Twagala okubasaasira olwakino ekyagudde muneegatteko twanirize Honorable Minister. Thank you very much for coming, the Chief Mourner, and you were with us on Tuesday when this happened, and you ordered this school to continue teaching. We are doing it. Abazadde tubasaasira naye tusaba Mukama Katonda abagumye emitima. Tetulina kigambo kirala kye tuyinza kwogera twetonda kwebyo byonna ebyabaawo. Ate tusaba ebeere entandikwa Honorable Minister okulaba nga gavumenti etekinga charge ku ssomero lino. Twebaza Director w'essomero byonna byonna by'osobodde otukolera. Mukama byakukozesezza ne ttiimu y'abasomesa. Twebaza abaana, twebaza ne ba counselors okuva ku ministry ababaddewo psychologically and morally okulaba nga bawumbawumba abaana baffe abasigala mu ssomero. Tetugalanga ku ssomero Honorable Minister nga amawulire bwe gabadde googera, wabula twawaako 2 weeks with your guidance. Abaana bali abato basobola okudda eka babeere nga babalabirira nga bababudaabuda. Indeed, this school is very important because it has specialized persons that it caters for. That is the people that have sight problem. I request that the government assists us to develop this school further, because I believe there are so many blind persons out there who might require this service and they were not aware. Now that this tragedy has happened, it could also have opened the eyes of other persons that have been suffering elsewhere. Kamisona Sarah Bugosi yawadde obubaka okuva ewa Permanent Secretary. Person standing before you, my name is Sarah Bugosi Chiboli. I work with Ministry of Education and Sports as the Commissioner for Special Needs and Inclusive Education. But I'm here representing the Permanent Secretary, Ministry of Education and Sports. On behalf of the Ministry of Education and particularly on behalf of the Permanent Secretary, Ministry of Education, I want to, first of all, thank everyone in your capacities. You have indeed done a lot to stand with the school in solidarity. I don't know whether it was by omission, the Minister for Primary Education, the Permanent Secretary, in addition to the staff who were mentioned in here, were also here on the very first day. I don't know whether Mr. Chinobe was just an omission, but we were all here on the first day. And I want to say that a number of meetings were held here, and a number of commitments were made, and I want to say on behalf of Ministry of Education, quite a number of the commitments that we pledged on that day have been fulfilled. Ate Minisita Kaduchu asaasidde abazadde olw'ekikangabwa kye balimu. Allow me, ladies and gentlemen, to convey a very warm condolence, heartbreaking condolence from Mama, the Minister of Education and Sports, Mama Janet. I'm here standing representing Mama, who is the Minister of Education and Sports. My name is Dr. Joyce Morikukaduchu. I'm the Minister of State in charge of primary education. It's a little bit honor, though emotional, to be here with you fellow mourners on the occasion when we officially handing over the bodies of our angels to be buried in a decent manner. Minister asoose kukwasa ebintu ebyenjawulo eri abaana abaasimatuka omuliro guno, ng'ebintu byabyo byonna byasirikira mu kisulo, ng'abawadde emifaliso, essuuka, blangiti, keesi, ebidomola, baketi n'ebintu ebirala bingi nga bibalirirwamu $35,000 n'abawerako n'ensimbi enkalu $65,000. It's now my honor to offer these items to deliver. I
and to give these items to the children who have survived the fire outbreak. The 16 children, they are here, and I start with bo abazadde b'abagenzi abakwasizza ensimbi ez'amabugerezo okubayambako mu kuziika obukadde 5 buli omu, ng'era bano abakwasizza n'ebisigalira by'abaana baabwe. Mama w'omwana enkyata gamba kizeke bampa tukunasula tukutwara Mama Rebecca yiyo vaawo gwe jakete mmirifu vaawo amazuru gogo okusayinga ebisigadde bya Mama Rebecca tokabe basa ne baje kubbako ngoli maziga teka musawa ni afunanyi kwensawo yondo Mudondo Patricia tutambuze emirambo sente zebitwadde ezo zituyambeko okutwala okutukolera mu bwangu tugende tuzike bannaffe bawummule. Nsaba Mwelaba mikwano gyaffe mummule mirembe, mwelaba bambi mummule mirembe, Londo Rebecca bambi wummula mirembe, Mudondo Patricia bambi wummula mirembe, Peace bambi wummula mirembe, Cate bambi wummula mirembe.